abaganda ffenna kitukakatako okuwuliriza era n'okussa mu nkola n'ekitiibwa ebigambo bya kabaka waffe ebyo. Mu nkola y'omwaka omupya mujja kunsonyiwako bannange, amaaso gali ku kitimba, kantu katono nnyo. Amiina. Bwebale kunnyamba kampeereza obubaka. Mu nkola y'omwaka omupya tutegeka okukwataganya ebintu ebiwerako. N'olwekyo essaawa za pulogulaamu zisobola okukenderako. Mukiwulirize bulungi. N'olwekyo essaawa za pulogulaamu ziyinza okukenderako, naye ate ziyinza okweyongerako olw'obusobozi oba Mukama Katonda n'abayinza okubeerawo mu kuyamba kuno. Tuyinza okugamba nti ziyinza okukenderako naye nga yentegeka y'omwaka omupya, naye ate ne wajjawo obusobozi nga tusobola n'okugenda ku shortwave. Ekyo kyonna tetukigaana, tukyebazaye Mukama Katonda kubanga oyinza okusuubira ekirala naye ekirala nga kyekijja. Kati kyo ekiri mu nkola oba mu ntegeka, pulogulaamu essaawa ziyinza okukenderako. Naye ate ne tukomawo ne tubajjukiza ate wayinza okubaawo obusobozi obusobola n'otutwala ku shortwave nga Mukama Katonda ayagadde ng'asobozesezza omuntu abantu okubeera nti beenyigira mu mulimu guno gwe tuliko ne tubeera nga tugukwasiza wamu ffenna, n'abalala ne bakola ebirala nga naguno omulimu bwe gutambula n'amaanyi. Naye bwe gunaabeera nti era baguweereza ate be balina okuweereza ebirala, kye tubategeeza nti pulogulaamu essaawa ziyinza okukendeeramu, ziyinza okubeera nti zikyukakyukamu mu mwaka guno omupya olw'ebigendererwa ne bye twagala n'amakubo ge twagala okubeera nti tugalongoosa ag'okununula nnyaffe Buganda. Era twongera ate oluusi, era twongera okukiggumiza nti ate oluusi Saturday ne Sunday tujjanga kukola ekyoto muzawula. Era ekyo kiri mu kukendeeza buvunaanyizibwa bwa mirimu obuba bwetoolooledde ku bantu abatambuza pulogulaamu ng'ate balina okutambuza emirimu emirala. Ne kibeera nti kisobola okubangweza okubeera nti n'ekyo kikyukamu ne kibeera nti ku Saturday ne ku Lwomukaaga, mujja kunsonyiwako, ku Saturday, ku Lwomukaaga ne ku Sunday, Sabbaati, nga tukola pulogulaamu ya kyoto muzawula. Nga wadde ebiseera ebisinga tujja kubeeranga n'omulamwa nga bulijjo. Ebyo bijja kusinziira ku mirimu emirala bwe ginaabeera gitambula. Tomanya tusobole okukyaza omugenyi. Ebyo byonna bikwata mu kubeera nti twewaayo okukolera emirimu gino wamu, okubeera nti ffenna tukwata mu nsawo, tusobola okubeera nti tusukuma omulimu guno gugende mu maaso, n'entegeka ze twagala okubeera nti zituukirira zibeere nga ababitaddemu engatto basobola okubituukiriza.
bannange ebintu ebyo abawuliriza mubiwulire bulungi, yenkola oba yentegeka egenda mu maaso ku programu engeri gyetegekebwa n'abategesi n'okubeera nti twagala emirimu gitambule. Katugende mu maaso ne sabbiiti ya leero nga bulijjo era nga tutandika n'omubala gwaffe ogugamba